Olugera chorus kayino kodi check up kulabiri etya naye ne bangamba nti ate erimu ina virus ugana tuse ekisera singa nabadde Uganda nga gye bankeberera n'ekitanda nandibuuseeko n'entambula n'engenda nti bano bangamba sibituufu kubanga buli budde baleeta ekirwadde kussa skin cancer ye basobodde okunzijanjaba era mujjukira ndoozi omubiri gwali gujjudde ebikuyiro era basobodde okubeera nga bagujjanjaba kati kibadde kisinga era okuntawaanya ennyo eya hypertension Ssegirinya buli budde blood pressure nemba nga Ssegirinya embeera gye ndimu nga ekaabya amaziga naye yadde nsiibuddwa na nsigadde ndi outpatient era nina okuddayo ng'ennaku z'omwezi 10 wa October babe nga basobola okunkolako check up naye nga ntobye n'obulwadde kubanga bwe natuuka bampulira mu kukolola katono nnyo ne banteeka mu isolation kyenkana mbadde ng'era ali mu kkomera nti nava ekigo mu kkomera ate neno gye bantwala baawulira nga nkolamu katono ne banteeka mu isolation era mwe mbadde n'ababadde bannambula mbadde mulaba bwe bambala okutuusa lwe bansiibudde ne balabanga ndi waddewaddeko era ne bampa eddagala ery'okumira yengenda okubeera nga mmira naye nga nsobola okubeera nga ntereera naye munzikirize nebaze bakama bange ab'ekibiina omuli pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli ne mugana wange Kansole Lewis babadde bafaayo nnyo okulaba nga bakwatagana ne ttiimu eya NUP e Netherlands okulaba nga bajja mu ddwaliro banzijanjabe naye ate nkaaba amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yeerwaza kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu muntu n'akola statement bwetyo kuba singa nnafudde era yandize n'aziika naye kino nkisindikira maama wange anzaala omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ng'ega Ssegirinya yeerwaza maama omusajja oyo bwenfanga kubanga okusinzira ku basawo kye baŋŋambye manyi nja musooka okufa tajjanga okunziika nkyogeredde wano mba amawulire mummwe tajjanga okunziika kuba okusinzira abasawo bye baŋŋambye ensonga lwaki mbagee nti nnyinza okumusooka okufa tosobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa nava wano nga nfa mulenze nna bwenfaanana omusajja yalina kiro ezigenda mu 10 basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gakata mugulu obulwadde bunnumye obulwadde ne bunnuma nendaajana eŋŋamba nti Mukama Katonda wandinsaaside n'ompaayo chance ey'okubiri kubanga osobola okusetinga pulezidenti embi nti enkya aye teri muntu atalwala enkya wagenda kubaawo omulala alwala n'omulala alwala kati bw'oteekawo embeera omuntu asobola n'okwerwaza abantu bajja kulowooza ti ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola naye nga neerwaza nga nnoonyaki n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa neyivuliriragu oyinza okusanga addewo bagamba yeerwaza naye amaze kufa y'omu n'alowooza ekyo kubanga nze mujjukire Ssegirinya bwe nawangulira akaluuko obwemuki emyezi 2 bwe giti nali maze manifesito yange abalonzi nga tebalina kye bammanja nga buli kimu nkibawadde nga buli kimu nkibaweereza kakati mba nnoonya ate sympathy yaki ng'ate abalonzi olwedde nabamaliriza dde okubaweereza buli kimu nakibawa era tebalina tabbu ambulance weeri koze eddwaliro lye lyaggalwa era mbadde eyo ng'abalonzi bankubira essimu nga bampeereza message nga banga Ssegirinya oli mulwadde naye bw'okomawo olwana eddwaliro liddewo enemulago gye tugenda teryayamba kuba nali nateekawo enteekateeka ng'eddwaliro liyamba abantu ku bwereere eddwaliro eryo ng'omuntu ajja bw'azaalirawo afuna ebyenda afuna obugoye bw'omwana afuna maama kiiti afuna buli kintu kyonna kye yeetaaga eddwaliro ne baliggala era mbadde eyo nga nayo challenge ngifuna mu bantu bange naddala abanno nga beekawenkedde nga Ssegirinya lwana eddwaliro liddewo kitegeeza nze manifesito yange nagimaliriza dda era abalonzi ne baŋŋamba nti kati Ssegirinya tukulinze mu kisanja kirala n'abantu mwabawuliranga baŋŋamba neno jangu otukiikiremu emyezi 2 neno jangu otukiikiremu emyezi 3 naye ebizibu bino bye nafuna byebyaza buli pulogulaamu yange emabega kubanga mujjukire Ssegirinya okuva lwe nawangula akalulu sifunangako mirembe nali naakawangula ne bandoopa omusango gw'ebyokulonda mba naakaguvaamu ne bankwata nga nekalakasiza ku mini price kuba bannaffe baali basibidde egundi ekitalya nga sinza baleka mbadde akakivaamu nendayira
mba nakalayira ne bankwata baba bakanta ate ne bantekako omusango gw'Emasaka kati Ssegirinya sifunanga mirembe bukyanga mpangulo obw'emupira natuuka ne mu mbeera egamba oba singa nasigala ku bakansala kubanga obw'emupira sibufunidde mu mirembe mbonaaboneddemu bankubiddemu emiggo bansibiddemu emyaka ebiri kugamba abalabe bange bwe nawangula obw'emupi bawulira bubi nnyo era tebeebaka bagamba nti paka either nga afudde naye omukama Katonda ono atalyanguzi manyi nti ajja kunkuma nga ndi mulamu newankubadde nga n'abasawo kulimu ku bye baŋŋambye baŋŋe nti obulamu bw'olina butono. Katonda onyo tetumanyi oba Parliament waliwo ebibadde bivaayo Parliament ekuyambyeko banange tera bali mu maaso aliddeko okwanuka perereze tudde naye ebyavaayo mabega tumanyi ba Parliament erina engeri gyekuyambyeko mu bujjanjabi buno naye ate tumanyi oba obadde wejjanjaba Ssekinomo oba ssente mekazokozira oba n'ekibiina lwaliwo. Parliament mu kusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo sente z'e Nairobi nze yazeesasulira mu Nairobi Speed nga Parliament ensudde naye ng'ate Parliament nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bakama bange bwe nga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula bo basazeewo okwogera kakati oluvannyuma nnyo olw'embeera yaliwo Parliament ekintu neemala n'ekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Neropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya Parliament baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli b'amawulire muli wano njagala muve wano mugende ow'omwogezi gwa Parliament Mwami Kulisa Obole abalageyo medical board amalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board ku bannaffe be bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga prosesi ya medical board tasobola kugiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba wakati medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese noga nti oba nfa kanfe kubanga prosesi mpanvu kakati nga bekwasa medical board teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era Parliament yekwasaganyiza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joero Ssennyonyi omwogezi w'ekibira era mwana wange Joero nkwebaza webale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joero wayimirira n'ogaa nti omusajja afa era ensonga eyo Parliament n'egikwatako nembanga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa ku maanyi ga Parliament naye nga Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagisasulira n'enkomezaawo nze yagisasulidde naye nga mu gundi mu nkola ennuŋŋamu Parliament yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera ng'ate mbajjanjya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olwongu bangu olutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ku Facebook katono nengera nga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga munana yabulawo mu struggle z'abadde atambulamu kakati nga ngamba Ssegirinya nze embula waawo naye ng'obulwadde bunluma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwandiza era nga mbeera okwo ku kitanda ng'eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba omukama Katonda nti nyamba nzisuluke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisti nga mu Kawempe gyendi mbe nga nsobola okumwaniriza. Bw'anaakomawo yagambye agenda kuddamu kutama yagiye Kawempe singa Katonda aba akuwadde amaanyi oneetabamu mu kakuyego oyo gwagenda siyinza butamwegattako kubanga Ssegirinya ndi musajja wa struggle mukimanyi bulungi nnyo bw'otandika okunoonya abantu abakubiddwa emiggo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso kubanga ekyo nammwe abamawulire mukimanyi nti omusajja Ssegirinya embooko ze yakafuna zompitirivu nabagaa singanira musajja muwanvu naye poliisi emiggo gyenkubye nagyo tegiŋŋanya kuwanvuwa eno mba nkubwa emiggo
eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kwenfunye kiringa mwana muto waka buli wafuna okutulugunyizibwa n'afuna okunyigirizibwako nziba kale olwo abantu besangere banga kale Ssegirinya byo tumanyi musajja muwanvu musajja akomerire naye kati gwe toyinza kubanga otulugunyizibwa muntu tulugunyizibwa gye ntulugunyizibwamu n'obanga osobola okubeera nga weeyinza n'olwekyo kama wange amaanyi bwe naba era nga funye nga mwegali tujja kutambula ffende eggwanga lyonna twongere okulaba nga abantu bafuna message ey'amaanyi g'abantu ne message ey'okwenunula. Honorable, to put record straight, Waiswa Mufumbiro omugobye ku maziika tajjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira ku musajja oyo musajja nendwala nenjagala nembanga ngenda kufa mundaba enze nazena bwenfaanana namwe abamawulire namwe mundaba naye omusajja n'avaayo n'akuduulira ate bwe nandifudde yandize ataaziike tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima gakatoka mu ggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo kama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti omusajja Ssegirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira nga nvuma kino ekyo kyampisa bubi nnyo ne ku kitanda kyampisa bubi nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga banze kyemmanyi nze njo omusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Ssegirinya kyemmanyi nze njo okumusooka okufa. Honorable Rosa lwaki yayogera statement simanyi lwaki yagyogera statement kubanga mukwano gwange olalo simulinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo disrespect nga nze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi kigambo kyoyogera kigenda vayiro oba okiraba bannange ekintu omusajja kyeyankola nga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima gakatonda muguluka bakamala okunkolako spine operation n'abadde bajja mu ddwaliro spinal cord operation n'abadde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetonda kwe nako sikwetaaga abeere gyali nange embeere gyendi tetusobola kukola ku muno statement bwetyo ng'afa amazima gakatonda muguluka bagenda kuza Uganda nga ndi mulamu era singa nasigala Nairobi nali ngenda kufiirayo kubanga okusinziira ku ddagala lye bantaddeko kabaleete empupula wano nzibalage mbalage ne discharge form. Esente ezigenze mu lwadde buno ziri miliyoni 7.5 sinze nsaasaanyiza paliamenti ekisembeyo Honorable twalaba waliwo ku Facebook live ne Nseriku Muhammad bagamba omulwadde lwaki atujja zino ze discharge form nakamukoyo okubuuza abajja mu maaso abatumizaamu amasimu mpakola zebadde nfunirako obujjanjabi eddagala napandiike kimu kyokka Honorable wanje wakati mu bulwadde Honorable Muhammad Nseriku toka benyo okusobola sente zakutuukako ng'ovudde ku bya ssente okuntuukako ekintu ekyo bwe kyakolwa kirina bye kitaasanira nti wandibadde osooka n'otegeeza ab'ekibiina nga tonategeezaako balala omuwiiki nange nzikaanya n'abayogera ekyo naye nasooka mu kibiina kyange okutegeeza ensonga eyo n'olwekyo nyinza okugamba nti engeri gye saasooka mu kibiina kategeeza ku nsonga eyo naddala ey'okusonda kubanga ey'obulwadde bagimanyi ey'okusonda ekyo nyinza okugamba nti it was a mistake okubanga saasooka mbakama bange kubeera nga mbategeeza ku nsonga eyo ey'okusonda kubanga nabo baali basobolera okukola mekanizimu ensondera singa paliamenti yeeganye okukola yeeganye okunsondera naye nga ssente zeyansondera zantuukako. Honorable Britain English. I thank God that finally I'm back on my feet. I've been admitted at the UMC Hospital, Amsterdam, and I've been battling with lung diseases, hypertension, skin cancer, and many other diseases. And they discharged me, but I remained
as an outpatient, and I'm supposed to report back to UMS Hospital on 10th October. But I thank my party president, Honorable Robert Sentamu, and our Secretary General, Councillor Lewis Bongoya. They have been working hand in hand with the local diaspora so that I get better medication, I get everything I want. So I thank my NUP party to large, because they have been with me all along ever since I was admitted at UMC Hospital. So I'm back on my feet. Now I'm going to continue with the struggle. The money spent, and are you happy to be back, and why are you back? Like, so you wouldn't wait for October 10th to go back for your review? Yeah, I decided to come back because there is a demand in my constituency. Remember, ever since I was voted as an MP for Wempe constituency, my people, I served them only 2 months. Now they have been missing me, and even the struggle, the campaign which is going on, the country-wide struggle, which is headed by my president, Robert Sentamu. So there have been a vacuum there. So I have to fill that vacuum so that I can move with him. And even he is supposed to come to Kawempe to launch a campaign strategy, as he has been moving in Kampala and the other areas. So as an area MP, I have to welcome him. So many things has forced me to come back, though I'm still unwell. Honorable, you say the origin of your sickness started while you were children. So, yeah, it is true. The origin of my sickness started from Chigo prison, because at Chigo prison, the welfare of prisoners is not well. So that's where all the saga started. Because before me, I was not sick, that Ssegirinya is sick, but it started from Chigo prison. Up to now, I'm sick, but I know you'll be fine because I'm under medication. any other questions? Manage 75 million, and I thank Parliament of Uganda because they have decided to pay that money respectively. And talked about the issue of the issue of wife from Fumbiro, I was very surprised because I was admitted at the UMS Hospital, Amsterdam. I saw the video clip when the deputy spokesperson is attacking me, that one is just pretending. So it worried me a lot, and I'm not happy. I wasn't happy with that statement he made, unless he apologized. But I'm not happy with that statement he made because he's a big man in our party. He's a deputy spokesperson of the party. To make such a statement, it was really very disappointing. That's all.